Nziza okukutaasa mukwano webanga skin yo etandise okufaanana bweti olw'embeera ya weather. Tukimanyi nti akadde kano tuli mu kukyuka tumalako ekitundu eky'omusana tuyingira mu winter. Buli weather webeera ng'ekyuka nga tuva mu musana tuyingira obunnyogovu, tuva mu summer tuyingira winter. Abasinga emibiri gyaffe gifuna okutawaanyizibwa, gikyukakyuka. Era abamu bw'oba weetunuulira omubiri gwonna gufaanana bwe guti nti ne bw'oba weesiize ebizigo ku makya ku ssaawa emu zigenda wera ssaawa 4 nga gufaanana bwe guti ng'otunula ng'omuntu amaze wiiki ennamba nga teweesiiga bizigo. Abalala mwafunye olutulututtu nga lungi omubiri gwonna. Naye kino bannange olaba omuntu ng'ali bw'ati togamba nti omuntu tanaaba, togamba nti omuntu teyeesiiga bizigo. Omukyala ono nannyini kugulu kuno yavuddeyo n'akupostinga ku TikTok video n'etambula era n'etuuka ku zi For You page. Kati abantu bali mu kuyomba bamugamba tuyambe jjayo okugulu kwo ku For You page. Abalala balowooza tanaaba nti Kadaama tanaaba. Nedda bannange emibiri gikyuka. Gwe wenna nga toli mu Uganda mukwano weetunuulira olabe skin etandise okukyuka. Luli abadde erabika obulungi ennyo kati mu buseera bino etandise okutawaanyizibwa. Ate eyinza okuddamu okuba ng'etereeramukko nga tuyingidde mu winter wakati. Naye wano nga just weather ekyuka bukyusi abasinga mwafunye okutawaanyizibwa. Kakati ngenda kuyambako akadde kano ebizigo ebigenda okukolera. Olaba ebizigo bya Habarin mu bino ebiseera bya winter n'ebizigo ebya Vaseline. Ebikebe bino bibiri byolaba kino ne kino. Ono gwe bayita Habarin. Ono mumumanyi mwenna ye Vaseline. Bino ebikebe by'ebizigo oba ebika by'ebizigo bye bigenda okukuyamba mu biseera bino ebya winter skin yo okuba nti tefuukuuka. Naye bw'okeera ku makya n'omala okunaaba Kadaama weesiiga ebizigo omubiri gwonna. Bw'omala okwesiga ebizigo omubiri gwonna ogenda kusoosaayo olugoye munda. Bw'oba olina olugoye kangeze nti olina essaati ey'emikono emiwanvu, yambala eyo essaati ey'emikono emiwanvu. Mu bumanyi bwe mwambala mu winter, mu biseera bya winter waliwo engoye z'osoosa munda n'olyoka ozzaako engoye zo z'okoleramu. Kakati bino ebiseera olina okwambala bw'otyo. Yambala essaati munda nga y'emikono miwanvu, oyambaliremu n'empale munda empanvu, then olyoka ozzeeko uniform yo oba olugoye lwo oba ekiteteeyi kyo, byonna by'okoleramu. Skin yo egenda kubeera nga tegenda kufuna kutawaanyizibwa. Egenda kubeera nga tefuna kutawaanyizibwa, tegenda kufaanana bweti. Ne weba ng'olwedde skin yamaze okuba ng'efaanana bweti, weetunuulira ne weetya n'olowooza oba kyekimbaddeko, luli nga sibadde bwenti, abamu muli mu kweraliikirira. Skin bannange webanga eyonoonese ekumalako emirembe oba weeraba nga tolabika bulungi. So kati kola ekyo, tandika okwesiga ebyo ebizigo. Bw'omala zzaako engoye munda ezisooka ze bambala mu winter, then olyoka ozzeeko uniform yo. Ogenda kulaba nga skin yo eddawo okutereera. Abalala mu kiseera kino skin efaanana bweti ofuna n'okusiiyirirwa oba tukuyite kusiiyirirwa n'owulira nga omusana ogukuyiseemu ennyo. Kyova olaba nti skin efaanana bweti. Oba owulira nga omusana ogukuyiseemu ennyo n'ofuna okusiiyira, abamu kati mwetakula omubiri gwonna, naye kiva ku weather ekyuka okumalako. Tumalako kati ekiseera kiri ekyokwokya tuyingira mu kiseera eky'obunnyogovu, y'ensonga kati ekyo kifuna ku mubiri gwo. Omwami ono ayombye n'agamba nnyini kugulu kuno jjayo okugulu kwo ku For You page yange. Bamikwano tekiri ku Bakadaama bokka abawala ne basekadaama mu kaseera kano skin zammwe zatandise okufaanana bwe ziti, lwakuba nti sigamba nti bonna bagenda kuvaayo babipostinge ku social media. Naye buli muntu yenna nga toli mu Uganda ebiseera bya winter nga tumalako sama tuyingira winter, skin ekyuka. Era abayina emibiri emibi bafunira ddala challenge ennene. Era basanga okusomoozebwa okw'amaanyi.
era mu period eno bano bannina simanyanga bamuyita pneumonia ndoza ye pneumonia oba ye asthma pneumonia byo webite ebirwadde ebyo mu buno obudde batawanyizibwa nnyo era batandise okubanga batawanyizibwa oera tokyasobola kussa owulira oziyira mu biseera by'obunnyogovu batawanyizibwa nnyo era gwayina pneumonia oba asthma mu biseera bino nga toli mu Uganda ne woba oli mu Uganda mu biseera bino eby'obunnyogovu oyina okubanga weesabika nnyo natalina asthma winter gye tugenda mu maaso ebitabuka kadaamu omupya nga gwe gugenda okubeera omulundi gwo okukolera mu winter kigenda kuba kikambwe waliwo winter weetuuka n'etaba ng'owulira ne woba oyambadde esweta nga nnya ku mubiri owulira mu butuufu nga obunnyogovu bukuyitamu so kwesabika yambala stocks yambala engoye eziwera ku mubiri okulaba nti toyisibwa bubi mu kaseera ka winter so kyekyo bamikwano katusembyeyo ne vidiyo y'omwami ono nga agamba bannange bakwinizi okugulu ate kukomyewo guys nyini kugulu kuno tuyambe okugulu kujje ku social media bakwinizi buli muntu ali mu winter yonna jaji naye amawulire gafaanana bwegati bannange egwiraba okugulu kuno wekufaanana bannange. Oh my God, I hope it's gonna make your evening funny like mine. Ate mamuseka daba okugulu kw'omuntu omulambe kufaanana. Why is it so funny? Oh my God. Ate okugulu kuno kuzi obakwane. Bane bakwinizi munaaba amagulu mugakuute musooke mugapostinge.